Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lyennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Naye njagala okujjukiza Makatendo wa Airtel agera kwatuwa internet. Tukyali mwezi mpya internet yo nawe eggwerako twagamba leero enakuza mwezi 11 bwakutera internet nginakuza mwezi 11 era ojja kubanga eggwako November nga 11th so tekiriko ntino ya monthly oba ya this period of time so mukubireko Katende namba yayitawo yoyo ajja kuinstallingire amasomero amalwaliro nagamba osobola nokola ka business. A friend of mine yangamba mu town yateekawo internet kati yasolooza ku banne bwati you know so kisobola okukolera ewaka. Data is very expensive ofuna internet ngeno eri unlimited ate nga si ya bay oba mazeeko ate in this day and era tetusobola kwewala internet so Katende Joseph ajja kuba agitukolerako. Nana Herbal Mouthwash gena mu ddwaliro pharmacy zonna ezikuli okumpi gyali akakasibwa naffe aba NDA ogenda kuba ng'omukozesa okubeera ng'ofuna a fresh breath amannyo galekera oyika omusaayi amannyo gabeere stronger nawe kennyini ng'owulira weeyagala ng'oyogera mba nti speak with confidence because of breath ennungi akozesebwa okusenya akamwa n'okutreatinga bacteria zeziri unnecessary mu kamwa genda na Herbal Mouthwash. Kale tubakulisaayo ennyo mu independence pozi mwavaawo nga temukkiriza nti yo independent. Tetukkiriza era buli omu alina ensonga ze zeewa. Waliwo omwana yadde ku gundi okwo n'agamba oba okyakozesa small pin charger independence gireke. I know in this day and era bw'oba ye bali abantu abayikozesa bw'oba olina essimu ng'eyawukana n'eryanda lyayo at a certain point nga neegwa eryanda ne lidda independence gyesonyiwe n'agamba bw'oba agambye ekyo ekirala abeeyazika wiigi bw'oba oli musajja nga tolina tiini namba kati n'ogyogerako mulimu n'abagamba ate yaani oyo kyo babuuzizza odeetinga otya omusajja atalina tiini namba ffe tulaba mmotoka oyo because n'emmotoka asobola obeera naye neera kizibu naye kisoboka nga talina tiini namba because how do you own a car without a tin number? Kitegeeza talina kya owning. Si ekyobutalinnyanga ku nnyonyi awo nakigobye ekyo kyo. Ebyo bya luxury. Ebitamu bya luxury kituufu. Because you see, n'emmotoka oyinza ogamba ya luxury but tin number muguno omulembe you don't need to have a car to have a tin number. Business talina kya owning talina kikye mu bubwe. So independence tasasulibwanga nako ku musaala. Waliwo no n'abatalina account number. Wangi mama. Yes. Someone out there talina account number nga mu bank anterekeyo ki. Boy. Yeah. Account number beera nayo somewhere. Bank ejja muweereza message mugaye kitogala wa account ye. Omuntu ayine so. Ocha munalwa abazigula. Gwacha muno fe ku university nga tugulawo buguzi. Ngabana bank abajja ne bagagula account number nge bayira account yange je nasoka abingana ne gifuna ndi kusomero ne kakati je nina. Mu bank era bank yange njigamba abantu ebasesa. Nzina. Bagamba uyiwali okimayo ki. Ziri kyanziguzaawo account number. Mama oyo yali akola mu bank nga bank manager. Kakati nga atuguzawo za account mu bank yaabwe. Era ya account girasooka okuba naye ng'ebeerako 15,000 ng'afunayo ekitwalo just n'ovimbamu awo ngenze kuteekayo sente mu banka no bankingayo ekitwalo no bank ogiwerayo ng'enano ogenda n'ogyayo sente zo just nange so nali sinaba abaana aba banka bajja bagamugulewo account number biki nenzigulawo mu banka ne boy wange beera nti saawa eno njirina naye nange kale my bank has no problem but abantu beewunyisa nti njiri kati wena hani kokola so nga natekayo obusente bwange kati lumu mama wange yali alina ebintu ebyakola kati nga alina sente nnyingi nanga mezimu nziteeke ku account yange nda naziteeka ku yiye nengenda nga simanyi mateeka ga banka egakola nenziteekayo ne freezing irawo
banka account etagera nko ya emitwalo 5 kati za account eyange yabeerangako ena mutwalo kati olunaku lwe namanya nti omuntu weetaaga account kati account embeera nayo ndoza kuva senior 2 kati ntandika yatungo teka neno naye wali mujagujaguze kugambye ku university ati ngambye mukulu wange yali akola mu banka ati kakati account ye lwesooka okunyamba ebya serious maliriza senior 6 baddekaawo nga office assistant bikyawo ngere ekyabeerako sente zaayo ezo okuba nali nfuna sente nali nfuna emitwalo 10 buli mwezi kati nga tezigenda mu banka bazimpeerawo mukono ate bagenda okuzikuwa gattagatta wano ng'osigazaawo kyebiri naye ndi bw'omu tezirina nnyo sirina nnyo kyenzikozesera nkyasula waabaaba so basically sirina expense kulya kunywa kutambula paka ku office ng'era nkolera mu office yaabwe ng'ekyekumi yange kimbeeramu kweyagalamu kukosa ate sekendi kakati nvaayo ntandika ebintu bya rediyo ka rediyo gye twalinga tukolera ng'omusaala nga bw'obimanyi rediyo ezo zitandika eby'emisaala kuteesa tewali na kuteesa poteya nga muyiya lwe bagize n'ogendayo wali n'osayiningayo ekyesatu basically nga tewali na simanya contract bikyokola bukozi naye ng'okola from morning to morning nali nkola show satu ku radio nkola morning show nga nkola morning show etandika essaawa emu paka ssaawa 4 shendala ng'etandika ssaawa 8 paka ssaawa 10 kati shendala ng'etandika ssaawa emu paka ssaawa 3 ya byabufuzi ey'okukyaza abana byabufuzi kakati lwaki nali nga nzikola nga mbeera kumpi ne radio nga balala baali balina zikola babeera wala ka transport lwababuze tebajja oli n'amala wiiki tazze kati olw'okuba nze mbeera around there nga nzija nenzituulamu kati era kyobula njagala nnyo omusajja oyo balimu ezo inginiya balimu ezo nkutumiddeko nnyo MP w'Ennakawa kati ebiseera ebyo yali tannafuuka MP nga kansala kakati mukyaza mu show y'ebyobufuzi eyo nnyini yali agikola yali atera obutabaawo tugetinga tubeera ba mukwano mpangisa ennyumba ya mitwalo 5 kitundu naye ng'omwezi gugenda okugwako boyi nga linako ng'ebiri kitundu naye ng'okunoonya balance oli kakati ng'olina ne kabebi koyitamu bebi ya kabebi kajja luvannyuma ng'osusa ku kyetaano ngawo mwennyini ku kyetaano kate kabebi kabebi basically kalinga akaali kanyamba n'okunyamba kubanga avyo njejukiza eri bambozi ya lulala ozijukiza ninjikunyumiza tewaliyo oyoga amagezi gange gano nga just oli akwagala lwakuba nti obeera oyogera ebyamagezi and I was a friend to her mother nali mukwano gwa mama nakwatibwa ekisa era kati wabeera mukwano gwa mama we yalina kwaya kati nga njikyaza ku radio netwogera kati nga awuliriza nnyo nga ne mama we nga tudiscussinga bino ebintu by'abavubuka nagamba wata wow kati njukira nsoma nnyo kati nga bwemba ku radio njogera ebintu kati bino sitandise kubyogera kati nga mbyogera nga bwoba ompuliriza ogamba boy ono MP material story kinga nsobola okwogera eby'Amerika n'ebya she picked interest nga she tunes in kati one day she picks a number from her mother's phone she calls hello she introduced nze muwala wa so and so namugamba I just called in to appreciate the advice you give to the youth bichinga muri man biri byakabi this is your number engangi savinga nga we started communicating ngero omwana omulenzi ngozza omuliro we started communicating kakati imagine communicating to the nenga mama wate tamanyi nenga ate fe we are communicating so we met neye mbambozi alala tubadde mu ya banka tontwale eyo tubadde mbozi ya banka era ndigireeta nyinza gisubweyo tubadde mbozi ya banka kakati yala zinnuma bali mwezo tufuuka ba mukwanaawo mukyaza kakati mu show y'emisana nga mulimu akanyomero tukayita kalinga k'abavubuka kalinga mugamba honorable nga kansala nenga is aspiring to be a honorable namugamba akanyomero kano keetaaga sponsor kakati singa tukolayo guni kawagiddwa inginiya bali mwezo Ronald Nsubuga
gali ne woba toliimu nga kukyazayo once a week naye nga basically go ka sponsoringa kali ngamba jangu ewange nga mbuuza kati aha okusponsoringa kwa sente meka ng'ebyo na byonna sibiwulirangako nemga okusponsoringa tubaweyo emitwalo 7 kati ngamba ngenda kuwandiikira cheque jukira ngambuzo olina akawunti kati akawunti yange gye nagulawo eyalakizale kwolwo lwenyamba nga muganyina akawunti ngamba ngansooka ngamba obeeri namba kijukira nigimanya sigimanyi sirina nyekyengikozesa mugudde nafu nali nagiwandiika mu ssimu nga ngikebera nga ngimuwa nga mpandiikira abakulu mpagi ng'ateekako akawunti enkeera nga ngitwala mu bbanka nga lwaki akawunti tegendako emitwalo 7 akawunti ng'ezirika yali angamba giteeka mu mannya ga rediyo ne mugamba eyange ejja kukola nnyo kati nga ninze eri wabeewo anyega kubanga lyenkoledde nga tewali kiddako nga sente zigwa ku akawunti ng'esooka ezirika la haula kabira emisinde message olwagwa ku simu yo account nga sikikiriza nti for the first time era sente zasooka ogenda ku account eyo nyingi zali za Ronald Nsubuga nga nzijjayo zonna utalekako yadde ebi singata banka naye kuyita nga nzijjayo nga ntuuka we batunda ekitanda nga ngulako ekitanda kya mitwalo 3 kyali kya mitwalo 35 nga nsooka nkyeyiwamu nga oba nagula ngangulako ebintu by'omu nnyumba awo kakana nga nsigaze emitwalo gyali 3 era ekitanda kye era bali mwezi yongera ne mulaba ne ngamba mukama era bwe yayitamu utulwawo communicate nga ne bwe yayitamu nawulira essanywe gayi yanjagala oyo nga atugenda mu bintu bye n'akwokyayo kyobula abeera ebyo ebintu ebiri fane simana kuba omusajja n'ayamuka mu bbanga teyasooka binyumya he's funny but he's so loving ne bwe yali tannafuuka ebyo ababaka ng'akola charities eyo byabakadde biki so he's a loving gentleman big up honorable so kati gulawo account you never know beera ne passport tomanya lumunze nyirwango okugenda eyo okulaawo ekkata biki okulambula kuba kata yawandikira Uganda nga beetaagayo bonza bannamawulire abalina okugenda balambula ebisaawe bye bali basigenda okusambira World Cup wa 2022 olugendo bali baluwadde muntu mulala atayina passport yalina bali baluwadde abe mukibi tubisi omanyize njala nnyo okuwa abantu ebimuli byabwe abe mukibi bwe bali baluwadde nga baagalayo bannamawulire bagende kata balambule ebisaawe kuba kata yali that is 2018 kata yali etandika okutegeka World Cup wa 2022 nga bazimba bisaawe kati nga beetaaga lot of publicity so abajja ngamba gwe kata Airways bampise bagala tugende nambula ebisaawe byawe bagenda oteeka World Cup naye ennaku ezo sina budde n'olugendo njala dduku olina passport nga passport yagifuna sigirinaako yadde omulamwa passport weeri awo simanyi nakiddako nagigulawo waliwo radio weyagandiramu kko nendowoozaako kubomba nenzifuna passport naye ekirowoozo nekinvaamu nga weeri awo sisuubira nti erina neweeriraga egenda oku-expiringa nga togikozesezza nga tebampa lugendo so kati beera ne passport beera n'endagamuntu ngomayo business class kiri nga kyosasula yadde kikulu I know so passport ekubeeremu ndagamuntu ekubeeremu driving permit ekubeeremu yiga computer oba togimanyi byebyo bintu bina the basics kati zolina okuba nabyo ebirala byonna sooka obireke naye passport ndagamuntu yige emmotoka emmotoka oba ogiyina oba togiyina yo giyige because netomanyi kumanya mmotoka gye kuntuza nze natandika ovuga emmotoka nga ndi mu senior 1 kati ebyo nabyo bintu binayo biwanvu katonda zoba wagulawo bumbuzi bwati naye era nga olabira ddala ng'omukisa gugwira naye naawe weetegese nti omuntu obeera agamba waliwo anayagala okukyusa emmotoka ye nga oyo gundi amanyi okukyusa kati oli waga omanyina okuvuga kati ogenda kunvuga ontwaleko egindi ogenda okumaliriza nga kuwadde ekyesatu adde end of the day kyotandigye ku site gy'opootera so ne bw'oba opoota gwe ba n'emmotoka inginiya lwanajja n'agamba nze nina owa boda wange naye nze ebbanga lyonna nze nali simanyi nti amanyi okuvuga emmotoka kati lumu nga mukwano gwaffe omu afa eboda emukuba
nakubira HAFFY mbadde njagala ompere kwa Abuddu ku mmotoka ajja nkimeko wano Abuddu amanyi ovuga emmotoka Abuddu ngamba mmanyi namwagwe igwe nga omanyi bambi abantu wetuti oggawa emmotoka nga waayi kanfe ku mulwadde bino ebyemmotoka tunaakanika yona beyina byefunye nga muwa mmotoka ng'agitwala adde emmotoka ng'agikomyewo bulungi nga mbuuzaako gwe yavuze nga Abuddu avuga bulungi nange nadde ntiddemu naye nga omanyi omuntu gatakuvuga nko olumu nga mutestinga nko nga mwanvugaako ng'ontwale wa muzeeyi atuula kyoba omanya bino bye nabeeranga awo nti oba opoye oba ki oba ki ate ofune ubba oba okole ki mitawisi Abuddu obudde babadde agenda omala nga oba ali awo ku stage biki nga mwokyayo ekyetaano kye oba njala kuntwalirako omwana wantu wonna kati mmanyi nafuna naye singa yali tamanyi era singa oddamu uba ate uba tusateekamu omwana mutrustingisa yekka so mulimu most especially omwana omulenzi mulimu basics zolina okuba ng'omanyi ogenda kukola n'omuwala ayinza okukwata mayina bulungi kuvuga naye ate ye ng'ayina emmotoka ng'ayina eyagimulekamu ng'omugamba baby nze nsobola otuula waawo nga ne ka relationship kanywererawo ng'akimanyi mpola mpola obulamu butyetubuta manya kompyuta yiga emmotoka nini gigulewo ne oba tolina nnyo byagundi beera ne tini namba ebeereyo you never know tolimanya ddi ebuntu obwo likuyamba obutonotono passport kifata ogenda okifune guno omulembe olina okuba nayo anytime from now nange ebintu tebikuba kadde kale soke tundowooza twetololeko mu ggwanga gundi Ukraine eri egundi Ukraine bakyakubagana ne Russia jase ekitabuddemu kimu maye abazungu abo kyobola nze bwe tutandika bino ebintu by'okwagala enkyukakyuka wano I don't fine we can make statements outside ne bawulira but helping us nga tebalina kye bafunamu kijja kalubamukko bateekawo sanctions obutaddamu kusuubula mafuta kuva Russia esobola okufuna ebizibu mu ekonome yaayo balekera okufinansinga olutalo but report ziraga behind Bungereza ekyafuna amafuta kyokka ekonome ya Russia okuba batandika olutalo ekula so basically sanction tezirina kye zaabakolako banoonyereza wa company bazitegedde naye tebannalaga nnyo seriousness zikuba fine and what have you Israeli olutalo we lwali e Russia batandika bagigoba simamu World Cup biki Israeli ekuba buli kiramu ekiri e Lebanon naye baatuteyo emipiira so basically ekintu kyonna nga kibafevalinga paka nga bategedde kyebakifunamu I think actually waliwo bani yadde akyogerako ndowooza abantu entera obbeera nabo naye nga Israeli waliyo olutalo naye wali emipiira bo baatuteyo emipiira so bakulaga nti they are behind Israeli ekiro ejjo Israeli bo kasaba manya nti omuntu gwe baagala okuba ali Mmengo bakuba Mmengo yenna kati eggulo badde baagala kutta just omuntu ogwo baweereza mizairo yakubye okumalizesa abantu 22 kumpi 17 bagendedde ku bisago nigwe baagadde okutta yasimatusa so kati that genocide and what have you nebo tebakirabanga genocide as long as oli aba akyali ku side yaabwe but literally tekikola sense kubeera nti you are putting the whole ekibuga kyonna down just nga mwagala kutta muntu mwene embeera you go and look for that person mulabe ng'ejje mufunamu naye kibi nnyo man ogenda n'otunulira ezo CNN biki n'olaba abantu abafa n'ogamba Mukama when will this end aye munnaye obisomako olabanga ebibeera ewala naye kati eno entambula gye tutambulamu gye tunoonyamu akawogo people everywhere everyone is in the other one is country before you know nga muluzingiddemu abantu bammwe so kyekikyali eyo Abamerika hurricane ebatawaanya hurricane ne mwana bukulembeze obubi buno bwe tulina mu Afirika naye Katonda yali atutaasizza yoleke kogenda n'osoma ezo hurricane eziri sima hurricane liita sima hurricane biki n'olaba bwe gibayiribya nga kaguddeyo n'ogamba ebyo biba kubanga Mungu yabiwaffe yesterday naga ife Katonda yatunula nagamba kati mwe abaddugavu kati I want to actually speak for the whole Africa just Uganda lwali lwakumeka today is Friday on Wednesday
enkuba yatonya nyinyi ngere mchigaga mitirivu nyinyi in just kati nze nali waka nenga nina benninze nga tulina etulaga nga bava mu town yaje bakubye mu kibuga nga tubalindidde wali buziga ne bajja nga bonna batonya batinge bakubye nga kibuyaga muyitirivu baba tukaka ne yeyika in just 30 minutes ngomusana gwaka nga tweriddeyo tugenze bulunyo gye tadde tulaga ng'omuntu omuganti n'enkuba eva kutonya gambawo so Katonda yali atuwadde buli kintu n'otunuulira actually twadde twogera my sister yali ya traveling eyo ggulu n'agamba mwana natunudde nga tuyita mu gundi mu park national park netunuulira kozi bayitire ennaku ezino netunuulira how beautiful Uganda bweri kati nga twogera ng'agamba bamazeeyo ennaku 4 lwa ntambula naye nga bali bakumalayo ennaku 2 kati nendifaalinga ku kye twali twogerako wano nti singa twalina train ng'abazungu bwe bakosa trains ezo ttambula singa muno mu Kampala tetukyasulamu because mu Kampala yennyini it is swampy tetuli meant kubeeramu ekinene muyina kubeeramu bya business nga tujja buzi nga tuva yonna gye tuvudde ne tujja wano ne tukola ne tuddayo n'agamba singa twakomawo naye entambula tebeza bw'owestinga 2 good days nga ziri eyo ng'oli eyo omuntu eyaligenze nti kanneekoneko eggulu wano mu ssaawa emu ng'oli ggulu bw'omala okukola byokola olw'eggulu n'ogamba abeeka muntereko ekyeggulo tukomawo ni 1 hour ng'okomyewo e Kampala naye ng'ova ggulu so bw'otunuulira emiyaga abasajja abo gye balina n'olaba traini zaabwe baazizimba ziyita ku mazzi ffe tulina n'amazzi gaffe it is not everywhere like enguudo zisobola okukolebwa naye ng'olabira ddala tebisoboka naye wali kati nzijukira waliwo video wano gye nakwata lwakwa eyinza okuntaayo obudde ogikulaga mubanga abali mu nnyonyi obudde bwe mumala nga muyita ku mazzi nti buwanvu lwakwa train edduka speed naye ng'amazzi nga onogamba nno nga muyita ku Atlantic Ocean waggulu waayo that is the period gye tumala nga muyita ku mazzi naye nga muli mu train nga mugenda wala nnyo naye ng'olaba wali kumpi so Katonda yali atuwadde buli kimu naye ffe kennyini bwe omanyi omuyaga ogustopinga n'entambula ya President Biden yadde wakuyitako mu Africa yadde ayagala kujja Angola awo yadde n'olugendo lwayite Germany agukire wano nebyo naye yabisazizaamu talina bwaleka abantu be nga babonaabona otunulira amayumba n'otunulira biki akazimu ffe tukayita kazimu ezo zigundi so Katonda yali atuwadde embeera yaffe ey'obudde ebyo ffe tetubiwulirangako musisi fayini ayita mu Africa naye musisi ayita mu Africa si ye musisi ayita ewaabwe ettaka n'ebiringa ebyo kyakola ttaki was it last year so kakati that is wetolola ensi ffe tuwulira netuseka noseka bane musimu amuwulidde tetumanyi na buzibu bwaleka yongerayo so banaye abatukulembera tubadde tusaba Katonda temutwetamya we are speaking about food tubadde kusho nga twogera nagula bi over bya mutwalo byambuzizaako ekyo bikolera bikole mu juice byambuzizaako ekyo bikolera ennaanasi abaana ne basoba ennaanasi 5 ennene very naye gomanyi over abali mu diaspora ayinza okukkiriza over okuvunda omulala amugjewo ali fresh bamuteeka mu firiji n'amalamu ennaku 5 mwezi okakasa nti ka over kagenda okukajjayo nga nekibayita over kiri ekiwooma kwa waliwo over lwakuba ttaka lino okuwonooneka waliwo ovakkedo because nze sirya nnyama so kati over ndoza kyekintu kyenyiza okulya over and over and over and over and over again era bwe nali nsimba emiti omuti gwe nsinga okutaliza gwa over nze muliira ku kawunga n'otampanva nga bulungi mu simayo bagwa okumugotta bamanyi omugotta bulungi nyene batikamu akatungulu biki waliwo kakedo koolya n'okaliira ku kawunga okaliira ku lumonde kaliira ku muwogo that is emiru ekyasinza okuba ey'ettabbo kati bw'abeera fresh ng'osobola omufuna buli bw'oyagalidde that is the beauty of Africa buli wamu nga mpitawo ekibuye ku Lwokusatu nga byonna babigizeegize byonna ne bayola ne basuula kasasiro tuyina emmere tuyina naye okubirizavinga abantu babonaabona n'ebyokulya
antu babona waliwo omukyala gwe nadde following awo ng'asomesa autism abaana engeri gye bafunamu obulwadde obwa autism n'agamba okuleka ku kye tunayita nature nti Katonda abaageza ebiseera ebisinga biva kufa abakyala emmere gye tulya nga tuli lubuto agati yaffe kasita eyonooneka bano bantu banina ulcers bikigati eyo neeyonooneka kati obwo obulwadde omuntu ogamba nti oba ne tutagijjanjaba tubupasinga ku baana omwana n'afuna obulwadde n'afuuka autistic n'agamba ate nekiwaseninga embeera naffe ne tuzaala abaana tubawa emmere y'emmikebe ne mubagulya ziwita biksi simanya amata g'obuwunga simanya n'agamba abaana mubawe fresh food abaana ate yaba muna Kenya n'agamba Africa we are lucky we have fresh food emmere jojja plants n'ogenda abaana mubawe emmere eri real abaana mulekerawo bawa abazungu bali unlucky mbubo tebalina ne bajja mmere eyo ffe tuli lucky tugina naye ate abaana tetugibawa actually bo babiri esabizibu lwako ffe tulibanga lucky zale ffe betuyanga lucky zale bo nnaku naye yayagala tebalina okikwesa omwana baked beans ng'osobola okugenda mu katale n'ogula ebijanjalo n'obifumba n'omuwasupu ebijanjalo n'alya kiba kyaki amazima ga Katonda n'endabira ddala akajanja ke tulina ne musimba emikebe gy'amata bwe giti ng'osobola okugenda n'ogula amata g'ente omwana n'omwana anyu anyway ebyo ebimwe ebitonotono bisobola oyitamu nti iffe tulina chance naye tetuzikozesa ne mubeera n'emmere gwe n'osalawo nti njagala chipusi chikeni mbo ye benchmark y'obugagga ya ane HAFFY yakikuba ennaku zino tava ku chipusi na chikeni pose ebirala ebigenda around the world ebyo biwedde so tukomewo wano kale bwe tukomewo banna Bambye, the things to do with omukyala n'omwami sometimes basala bingira mu kwanga ewantu ewali omukwano ewatuukawo eyali sweetheart ng'afuuse sweet kigaji nti omuntu omublockinga buli omu taddamu kwagala kumulaba buzibu ki mukyala Maulana bw'alina ne Maurana we eyali mukyala wa Maulana yabuddeyo gwe n'amusomera naye ka video n'agamba omuntu akola kula obusolosolo kino njala kigamba abantu mwenna whenever you move on sabira nnyo omuntu gw'obadde mu mukwano naye amovinge on teweteeka weka musala mukama nsabanja omusajja ono mwerabire omusajja wo gwe wazaalamu omwana ne mwawukana buli lwoba osaba bw'oba oyagala obulamu bwo butereere naye musabire afuneyo omukazi amwagala naye gw'anaayagala because that nigga bw'aba gy'ali tateredde tajja kukkiriza kutereera kyakubiri bwe kisangibwa nga tateredde ng'ate akyakwagala wakola biri ebimalayo kuba kati Maulana nze nabadde ndaba oyo omukazi either be bano abakazi ng'omusajja yamwerogerako oba nga ye yali fast cut oba nga bino abavubuka bye bakola okukakasa Maulana yakakasa nnyo ng'omukazi bwe yeetoolodde byonna bye yeetoolodde n'addayo ku lweyo olukadde Maulana akyabakira otegedde omaye mugendeyo ne muddeyo ne mukola okukakasa n'oyagala ebyabajjajja basenga bakojja kakati omuntu asobola okwetoolola yonna gye yeetoolodde nga basically yakukyawo oba wayagala wayenda mwalwana mwakola ki naye nga buli olwetolola bw'ati n'atunulira baalirawo n'agamba gwammanyiira naye kale labono bakola biki kati Maulana ebisatu bino okuba nga byatuukawo either weerogerako omukazi oyo either omukazi yeerogerako singa nga yeerogera te yayagala ennyo yaliroze Maulana kumakwaye Maulana it is like nze njagala omusajja wange tankyawanga ne muloga omusajja n'akukyawa ate gwo kennyini n'osigala ng'okyalimu ng'eddagala teryakola nga lyakola ku gwe litakola ku ye because HAFFY tewaliyo nze bunawulidde audio yoyo omukazi nga nnyonnyola Maulana atuswaza famire yange yampereza message lwaki ali mu bugundi teriyo muntu nga mwekyawa bino ebyawalwadde biri understandable bw'oba walwadde because it is life and death. Thank you. Asobola okuleeta abaana asobola n'okujja okulabako bwe kiba kigenze waliwo abantu nga okujja okulabako
nga muyina abaana oli mama w'abaana thank you that is era bakubira ekyo ne bagamba mama w'abaana bo wanafunye akabenje you can react ne gwoli naye wano nga muri ye mukyalawo kale asobola ki understanding anti ekyo sobola kikola humanity naye bino mbuno ali HAFFY twayawukana naye abeera ku YouTube okwo nawe mula katika muwerezeyo ka audio mugene HAFFY gwe ojjawa gati byowe mula binswaza ojjawa gati sezimulumirirwa kitegeeza akyakuswaza nga omwagalwawo to make matters worse her claims were fake omusajja omulimu gwako kakazanyirizi kitegeeza bakazi baba abe mukibi bano badda kuba babeera recent omukandoli kali kandoli ndoli waliwo omuzannyo gwe bakasemba bambala ebiteeteeyi ne bambala obusikaati gutegubadde gwa mwaka guwedde baba guyitenkanamu amoti mukazi we kitegeeza gwanyuma nnyo akajampuni amoti mukazi we kyogamba yanobadda basically wayagala MAURANA actually MAURANA ye muntu y'omu ku bantu abasize okwewa ekitiibwa mu industry muno diwo yaabwe ne Rain ne bana bakamala okukola 10 years Madrat and Chico they do some comedy waabwe nga ali decent bayina bagenda naye bamanyi bayina we bakoma okwawukanako abalala mubamanyi abagenda to the extreme MAURANA musajja yekolera emirimu gye away from comedy akola musajja wasola mulungi nnyo era bwoba oliyo ng'oyagala kuteerayo sola MAURANA omunoonyako away from the stage MAURANA tomusanko nga yakoze video ng'alina gwawe mudde nti wuno kakati nyulize zaafulumye wuno yadde akola ki away from stage mba mwogera ize maseeka okitegedde kakati neyo byennyini okutuuka okujja mu mawulire era yali yennyini mukyala so kakati fe okutuuka okulaba sayidi endala ya MAURANA so MAURANA ate bambi n'atabiduleringirako ne bwe yava mu kkomera talina lwe yakola video ng'avuma omukazi kakati le bansi yabijokingiramu life moved on so ekizibu ekiri wakati wabwe omukazi akyayagala bbaawe era ebyo bye yawozeza mu nze miliyoni ze 10 ze yampa nazigulamu poloti nina n'omusajja omulala ndabirira era gwe omusajja omulala eyawasa Shibura boy wage oli akyayagala bbaawe bulungi nnyo era gwe that was Akira mbu nafuna n'omusajja omulala nga n'owoterangirira era MAURANA ngenda naye kasozi otuswaza abaana bo internet teyeerabira internet yeerabira bwaguli naye oli mulimu mwe muva ssente mweze mukayanira ze mwagala abalabiriremu okitegedde mulimu abantu betumanyi abali ku TikTok ebyo betubigamba ebyo nti internet teyeerabira ngaawe mula n'ebitalina makulu naye gayi yayambadde bwambazi costume asobole okujja mu kyade baagala okukola bafune ssente so Shubu akyayagala bbaawe bamumuwe bambi anti kati ekizibu omusajja kubimutuuseko ate takyayagala naye byonna musibe muzeeno muzeeri oli ayagala bbaawe MAURANA addeyo bafune mukyala we bakuze abaana waliwo omusajja oyo mwala akyali muto najja funa obuzibu obusinga olaba saa zino nga bakamala okubeera nga bakyakala naye tannabatereera kati omulaba kati seba akolamu ne kuzi interview nannyonnyola ssebo kati erinnya ate naye ayagala okumanyika I'm not saying ebizibu bibaawo mu mugundi mubaagalana ne mulimu byotunulira about psychologically n'analyzing n'ogamba n'okusinziira ku byannyonnyola kino si kyayagala ayagala musajja we kyobulaba amulumirirwa bano bankuba kiro omwana wo nno mulwadde mwana siye mulwadde omwana omulwadde mama amukwata n'amutwala mu ddwaliro n'agamba tuli eno mu ddwaliro omwana mulwadde si jangu ewaka omwana mulwadde jangu ewaka omwana bamutwala mu ddwaliro ne bakuweereza message tugenze mu ddwaliro then n'ogendayo ku makya you clear the bill n'olaba omwana ne jangu omwana mulwadde ogenda okutuukayo ng'omwana omukulu ye mulwadde so basebo ebya MAURANA ne Rain so that is buli omuntu kyobulaba biri ebya Kenzo ne Rema ebyaliwo bino I was happy nti buli muntu fine baso okubanga mundeyo I don't know what they are holds but
buli omu ya moving on chovola bakati emirembe giringa egiriwo kyonna bwe wali bayi kye bakweka kirivaayo mu maaso but the bigger picture is buli omu ya moving on era buli omu ayina emirembe gye so bw'oba wali olina omuntu yenna ng'owuli oyagala omukyawa naye akukyawa obeera emirembe abamu babasetingira naye abakazi afune omuntu kuba omanyi omuntu hafi nga wagula omuntu n'omugulako emmotoka ye n'atafuna mmotoka gyagula sente n'azira zigwawo nadda ku booda buli lwogimuyisaako aga kale hafi yatwala emmotoka yange si yagula ninge yagimubbako obubbi yatwala emmotoka yange singa kati nvuga naye nga wagigula ate kakutanda ogenda ogirungiye wagigula ng'erimu obukubagana n'ogikola bulungi n'ogifuuwa langi mayi emmotoka yange hafi kati Maulana tuma amagezi apangireyo omukazi omusajja mukazi mupangireyo omusajja yagale mukazi munaffe walaze ennyota ate era gy'olaga tokola bimalayo Wame live your life, enjoy your life, Maulana. Oba bali basigala mbalina mwaka kunkuna no, whoever loves you will keep you. Omukazi awuli antindo kati okoze ebimalayo. Ati obuzibu okola ebimalayo. Naye bw'aba talina comparison tamanya nti bimalayo. Omanyi abakazi muyina ekintu kimu. Katonda yabatondanga. What you possess you don't appreciate. You appreciate what you do not have. Your grass is greener on the other side. I think all human beings. No. Abasajja kyofunye okiwa ekiti you appreciate. Naye mwe customer abakazi ekintu akiwanye ekitiibwa nga tanna kifuna. The moment kasita akifuna bwe paba ekyaba takyakirinako kiddako. Katata aba ayagala kiri ekiddako. Katata amala kutuuka eri n'agamba kiri nate kyekyalina amakulu. Gwegenda wegereze byonna osobola okufantasizing emmotoka lelelelele n'olumala ogifuna bw'atyo gimugulira papa kati lwagula amafuta g'emitwalo 3 ate wakitiibwa nnyo okusinga eyagula emmotoka y'emiliyoni 8 era olwogiguze maama ffe tuligulirwa ku mafuta mu nju muno tunobeera n'emmotoka ngati just n'omutwalo ogujooza tebagukuwa naye nga gwe wagigula miliyoni 8 naye omutwalo ogujooza gwatannafuna gwogeze ebigambo mu nju omwo ne guzza eno ne guzza eri omusajja azimba ennyumba ya miliyoni 10 sente ne zimuggwako naye atateekamu masannyalaze ne mugiyingirirawo anti aga amasannyalaze tutola nti omuti gwa mitwalo 7 n'ebigendamu byonna byonna biyinza okuba bya miliyoni nga 3 baake tomanyi gwe bigambo bisobola kwogerwawo just sente bazimalira eyo mu malaya zaabwe omuntu alifuna nali bakyogera nnooli mune twalize nno okubalabako naye ajjukira nti engoye tugololera wa neiba ate ffe tulina amasannyalaze tubeera mu nnyumba bwetogana ennyumba gye bayi so kakati mmwe what you have you do not appreciate kiri ekiddako kye mba mwagala era kyobula mu nsi ya Mukama kuno teribaayo muntu gwe bagamba nti oyo mukazi we yamuwa buli kimu nekiggwayo n'atebenkera ne bw'oli kimalayo neki time mujagala ne sente muzagala strike a balance kati teriyo omusajja alina sente nga alina time strike a balance teriyo omusajja alina time alina sente kati balancing eyo at a certain point teriyo omusajja aligistrikinga taliyo kiva eri mukazi n'agaba naye omwami wange kati naye kakati bw'oba omuwa sente ng'ate aliko okuyombera time agenda okulaba nga waliwo abudu awo owa boda asogumala kasosika n'ogamba ate bwe mugagenda ofumbirwa abudu nga bamukutte n'abudu atayagala gendayo abudu talina kiddamu akati ate abali ewa abudu ate beegomba eno so kati life ekutabula so is life so Maulana wakola byonna ebimalayo omwana abendi Maulana mugamba ddeyo omwana aba wamukola biki talina gye yafumbirwa yekalambiriza amukuba epande yafuna oyo musajja amuwasa muwoowe ye musajja kyoyo gwe badde okulangira taata w'abaana nga ye asirisi anti obeerayo eyo omanyi waliwo oluyimba njala ogenda oluwulirize Paulo Kafere yaluyimba baluyita kalenda y'omukwano yannyonnyola biki ebibaawo kalenda y'omukwano ng'eweddeko waliwo yayimbya n'agamba omulala kalenda y'omukwano bw'ekoma naye ng'oli akyamwagala
afunayo wa speed yawo okulumya omulala n'agwa ne ku mabanja alage bba bwamukubye essubi nti walera beka mukazi yewola sente agule emmotoka yewola sente apangisa apartment ey'amaanyi basically ne yewola asobole okubeera ku mutimbagano bw'ateeka ebifaananyi ng'alabika bulungi abantu kumbe byonna byonna yabyeteekamu asobole okukulumya so kakati omuntu asobola okufuna yawo wa speed rebound yawo just kulaga nti I moved on wali olowooza teriiyo naye ng'ekituufu akimanyi nti ono omulaba tamwagala naye just bamukozesanga weapon era mukazi wo bw'asigala ng'akwagala oba omusajja wo n'asigala ng'akwagala naawe eri togenda kutereerayo so MAURANA tasobola kutereera kyova olaba omukazi abeera anonooza ne bakazi babalala bankubira amasimu era olina abaana bangi ozadde abaana bangi mubalooperaye kati yeye yafuuka CPS Central Police Station mbwa bakazi boli bazalamu babeera batyanga gogo bawe waliwo ne yakampereza audio wano ambulira ku bizibu byo Kasozi afuuse Kasozi bambi kikazi kyattu kimwagala I know naye Kasozi aleko okubanga aba tekijja kusoboka Kasozi nze nakusibya naye nze kati actually mwezo audio n'okwetonda yeetonze okusibya Kasozi nze nakusibya naye nze si kye nali njagala era kinnuma nnyo buli lwenda bagundiza ezo nga nakusibya n'abaana bange saagala bali bisanga batya bagayembo nze nasibya omwana yali yagala okwetta naye gwe ate kiri kyewayogedde kyekituufu Kasozi alayika yeerogerako oyo omukazi kale Kasozi musiraamu kale si buli omu alina okubanga alina bye Kasozi kyonna kye wakola omuwala yali gundi suicide lwa laavu ya Kasozi omanya abavubuka abo bagenda ne balaba ebintu mu firimu ne babissa mu nkola Kasozi salaamu alaikum bagwa kwaba abaana ba Cutex abo abaana abo jjukira bw'otaba nnyo bize an idle mind is a devil's workshop buli oli bw'ataba bize abasajja bwaba takebera kapapula kulaba mipiira kigiddako ababeera olaba boseegula biri Kasozi abaandika skits zaabwe anti kakati biri ebiseera we yayagalira oyo gwe bagaye yalinga nnyo bize kati babeera awo ne munyumya ebibugazi kati jjukira omanyi lwayini bwe tubeera eyo mu boys talk mbeera bintu bya kisiru byakwewe mulala ebiringa ebyo kati bwe munyumya bukodyo kyobupya biki kati bw'okwata ku mwana w'abendi kati eddogo lyerimonyamonya muka Kasozi abo oboyire omukazi nga togenda nnyo kumwagala tolangayo n'abasajja waliwo omusajja nze gwe banyumiza yafuna malaya ndoza n'akola ebintu ng'ono tabiwuddabangako kati ye n'abeerawo ng'oli nga ye yamuwasa mu birowoozo ng'era amalina okutuuka ebeetundira ne bamubuuza gundi waali taliiwo nga nja kudda nga malina omukubira essimu yamuggyako ennamba ku saawa ezo nja kubaawo ne kiraya nti nja kulinda kati mulimu n'abasajja ng'alina omuwala gwe yagwako omuwala n'akola ebintu ng'omusajja lwe luyimba lwa Fred Sebatta baluyita maama Mirembe yagamba gye nagwira bwe nti oku mwana muwala yali afumbye ekirenge nali nkiganye kati yagwa ku mwana kati ng'omukazi wewaka ayomba oli mukazi geeyo n'enkukunyi agamba enkukunyi zo zinumirayo mukazi geeyo naye ekiri mukazi geeyo so kakati abasajja we bali awo n'agwa eddalu nga muwala alina bye yakola era bw'obanga omusajja tomwagala pima ddoozi bino binagenzeyo lwa ssente pima ddoozi ani hajati senga oyo omukyalo oyo hajati oyo abuulirira yatugana tetwekubako njawulo bw'osalawo lumu oli bw'oba tomwagala ng'ogenzeyo lwa ssente muweeko 10 ate sagende ng'ayogera kiwala kyaddawo nga tekimanyi nakye bikola naye gaggw'omanyi nti mbakuggwayo nadde musi nsobola omutta omusajja wabendi nemuleka mukasala kkuba okolaayagala okujjukiza Makatendo wa Airtel agera kwatu wa internet tukyali mwezi mpya internet yo nawe eggwerako twagamba lene nakuza mwezi 11 bwakutera internet ngina kuza mwezi 11 era ojja kubanga eggwako November nga 11th so tekiriko ntino ya monthly oba ya this period of time so mukubireko Katende namba yitawo yoyo ajja ku installingira amasomero amalwaliro nagamba osobola nokola ka business a friend of mine yangamba mu town yateekawo internet
kati yasolooza ku banne bw'ati, you know, so kisobola okukolera ewaka. Data is very expensive. Ofuna internet ng'eno eri unlimited ate nga si ya bbeeyi oba omazeeko ate in this day and era tetusobola kwewala internet. So Katende Joseph ajja kuba agitukolerako. Nana Herbal Mouthwash gena mu ddwaliro pharmacy zonna ezikuli okumpi gyali akakasibwa naffe aba NDA ogenda kuba ng'omukozesa okubeera ng'ofuna a fresh breath, amannyo galekera oyika omusaayi, amannyo gabeere stronger, nawe kennyini ng'owulira weeyagala ng'oyogera mba nti speak with confidence because of breath ennungi. Akozesebwa okusenya akamwa n'okutreatinga bacteria ziri unnecessary mu kamwa. Yena na Herbal Mouthwash. Tuddemu ku lunaku olw'Emmande tubagaliza weekend ennungi, beera bulungi, weeraba.